buli ayita Right Honorable Rebecca Kadaga mama mumugambe tumwagala mulamu, tumwagala muki bwe kiba kitegeeza kiba kisoboka agendeko ne mu Amerika emyezi ng'ebiri bamukwatekwatemu nga bwebankwatakotomu akomewo nga mubiri. Tulina etegefu okwatagana ne munnauganda yenna. Oba Museveni amaze kuttira abantu n'olyoka oyiga, oba amaze kuswaza n'oba oyiga, oba amaze kubba n'oba oyiga, oba amaze kwavuwaza n'oyiga, fenna ze nga kigamba gwe twakwatagana naye 10 years ago, gwe tukwataganye naye 5 years ago, gwe twakwatagana naye last year, gwe tukwataganye naye last week, negwe tugenda okukwatagana naye wiiki ejja ow'omwezi ogujja. Tugenda kutambula wamu tukyuse Uganda yaffe tugyeyagaliremu ffenna. Kati eri mwe baganda bange ab'ebusoga semuneyanza eri baganda bange mwenna ab'ebusoga, there are no survivors in a sinking boat. Njagala mumanye nti ekizibu tulina kyekimu era ne solution eri emu, kujjako Museveni. Temuddawo okulumagana. Manyi tina internally buli omu ayagala kaadi atukiikirire. Nenjagala okubategeeza nga tukuta obuyinza waliwo ebintu bingi ebyakabi bye mugenda okufuna. Ojja kuba teweegomba nakubeera MP. Kwande ba MP tugenda basala omusaala. Tujja nabakendeeza babeere batono mu parliament. So ojja kuba teweegomba kubeera MP. Embeera bw'eneekyuka buli omu agenda kweyagala. Basaba mukyenyigiremu mwenna basibo ne bannyabo. Abantu mmwe ab'ebusoga bwe mugenda okulonda, bannange njagala mukakase Museveni nti mutegeera. Njagala mulage Museveni nti byabakola bibaluma. Njagala mulage Museveni timusobola okumugoba mu Busoga nga bwe bamugoba e Buganda. Ate temugoba Museveni yekka, kubanga kakati gwe ojja kunyigira Museveni naye baleete Solomon Sebanyi gwe bakozesa okujooka Kadaga ate yo muwagire. Tolonda kintu kyonna kya yero. Kintu kyonna kya yero. Buli yero goba. Maliriza ku nsonga y'enguzi. Mwalabye sente omubbi w'omu parliament Amongo z'akozesa. Kadaga bwe yali speaker wa parliament, sente ze bakozesanga zaali ntono nnyo, less than 9 billion. Naye Amongo yazikubisaamu emirundi egi ena. Tewali mulimu gwanjawulo gukolebwa ne kubanga yayagala sente. No wonder walabye okugulirira. Mama neyanziza. Walabye corruption, walabye bribery, walabye okugulirira. Njakalulu bakaguze buguzi openire nga Museveni yefuda atalaba, Amongo bw'aba agulirira ng'atunula eri. Naye bwe baatuuse mupulirize bulungi. Bwe babadde mu kulonda wakati wa Kadaga ne Amongo ng'alaba sente z'omuwa omusolo zigenda zigabibwa okugulirira abantu, Museveni yatunudde eri talaba Anita Amongo bw'agulirira. Naye bwe baatuuse mu kalulu akaasani basajja balaba ne ono musajja yani ow'ekisolo Caesar Mulenga ababadde bavuganya ne basajja balaba. Museveni na stopping okulonda okwo nti okugaba sente kuyitiridde. Kitegeeza waliwo abaana, waliwo neki. Kati maama Kadaga abakwenda niifwe, abo abasaada tibakwenda waire bakusosola. Tebenda bagezi kino tebajja kikubulira, nze nkikuwulidde senga nsonyiwa naye kubanze saali mwangu. N'ebikonde nebibukuba mu parliament temwabiraba. Naye nga mpita n'agamba ekikulu gwe mutabani kiki abasajja banaakutta nga mugamba senga naawe bajja kutta. Nze ndeka mbalabise kibeere clear nti siri kyali waabwe. Ojja kwefula kyali waabwe naye senga tebakwagala. Senga bakusosola. Senga namugamba nti Katonda agaba chances 3. Chance esooka senga yali speaker wa parliament
Museveni naba nga talina chance ndala yonange ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo ne mugamba senga guno gwe mukisa gwokka yegwe sipiika wa paliyamenti kino osobola kimala Uganda ne tugiwanya senga nga yalowooza abasajja bayinza okutandikawo olutalo era senga ne bamukozesa ye ataasa Museveni n'akoma Museveni tiyandigomyewo singa teyali Right Honorable Rebecca Kadaga chance esooka ne tugisubwa Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya COVID era nga senga yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bwenabona twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yali ayita scientific nga bwebawa embeera okusinziira ku mateeka nga tekisanja kyo yali muyinza kiweddewo obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya sipiika wa paliyamenti namugamba senga kwata ekintu kubagafaananyi sisenga namugamba kwata ekintu oberenga bwekina nga kiri mu neutral ground nze wano ngenengusamba ekikadde wano kuba singa nasula step eyo chance nayo negenda bwetyo ezo chance meka kati omwana byeggulo kye bamukoze naye mazima ga Katonda mu ggulu nze singa sikanya naye pate gyalimu pate ye eyonona ekitiibwa kye kuba eyo yababbi tesaana bantu balungi nga Kadaga era sakanya naye mu mbeera eyo nga bwe sakanya naye mu paliyamenti nga bwe sakanya naye mu bintu bingi naye sigala muwe ekitiibwa kuba mukyala wa kitiibwa mukyala mugezi ate mukyala ayagala nnyo ensi ye naye nga Museveni bwakola nti akozesa abantu n'amala n'abavoola namana making sure abakakanya muze mulaba kiki mutalabye tunulira Gilbert Bukenya muzadde waffe n'omwana we bwatwe bwamujjawo tunulira mukadde wange Edward Sekandi tunulira bona tunulira muzeeyi Nadduli tunulira muzeeyi Babu bamaliza n'abaana bakuba bwababojja nga n'akaana bakola ki kakati mwalabye bwe bakoze Right Honorable Rebecca Kadaga eno teyabadde message eri Kadaga eka yabadde message eri abasoga mwenna eri abakazi mwenna eri bannayuganda mwenna abalowooza nti osobola okubeera mukwano gwa Museveni tosobola kati ezo chance biri zigenze naye tukyalinayo chance endala eki tukyalinayo chance endala eki chance eyo yakwatagana ffenna n'okusookera ddala tukozesa chance eyo tulina okugulawo obwongo bwaffe ne tuyiga when somebody shows you who they are believe them senga Museveni akulaze kikyali believe him oyo ye Museveni tagenda kukyuka ku myaka 85 tagenda kukyuka fe basalawo ng'omugigi omupya era tugenda mujjako era senga njagala okusaba oli wa mugaso nnyo mweno struggle tekukyakwagala senga nti mu National Unity Platform nze nasooka okufuna kaadi abalaba bonna tebabatiza tebanafuna kaadi nze nina kaadi ne bwe bampa kaadi basebo ne banyabo kinkakatako okutuuka buli wamu buli mukisa gwenfuna okubagamba tibannange tubasaba obuwagizi tukwatagane tukyuse Uganda eno once and for all omusajja bwe tugenda okuvuganya naye twamuwangulako twagala tuddemu tumuwangule ne tumuwangule overwhelmingly bakirabe Buganda yonna twamwerayo bakina vice president we Kasasiro yena ne tugoberi nakyo mwana wattu abantu abamu balowooza tulina obuwagizi bungi obusoga okusinga ebitundu ebirala byonna kati njagala okubuuza lwaki tetulina ba MP bamala mu busoga lwaki tetulina ba meya bamala mu busoga lwaki tetulina bakulembeze bamala mu busoga ekyo kyenjagala tu
tuddemu eyo ansa gye njagala tufune mu protest vote 2026 tetugendamu. Abasajja mubalina abagezi baabano nabo oyo pasita muwanguzi nenyirira yokka yokka eri parliamentary material esimanya era bwemuganya nabo sibanga kubira campaign nemo batunulira abasajja bemwina singa tukikola ngaabwe bavudde Buganda bwebavudde Busoga n'ebitundu ebirala byonna byonna kino ekintu tusobola ekiwunzika infact bwetwegattako Busoga yokka naye nga yonna yegaseko yonna mumanyi kye tusobola okukolamwe mumanyi kye tusobola okukola kyamaanyi nnyo. Njagala bajjukiza nti abasajja abatufuga bagezezaako nga bwe bagezezaako okukakanya Buganda ate ne babaako ne batuuse bafubye nnyo okukakanya Busoga ate ne babaako bwe batuuse. Ekinnuma ti Museveni yasooka kulimbalimba n'abo abakulembeze twabeera nabo. Tubadde n'abasajja ab'amaanyi ne bagenze bayitawo bwe batyo babasoga nsaadu bwe batyo. Abalala Museveni n'abakozesa ng'abalimbalimba paka myaka gyabwe ebisembeeyo. Mwena mujjukira Muzeeyi Kirunda Kibeidinga nga ye yali anka ya Museveni, yali obwongo bwa Museveni, naye n'okumuziika teyamuziika si bwe kuli. Ate tebikomyawo mwalabye ekyabaddewo eggulu ku Maama Kadaga. Katetebe mba njogera ku maama wammwe nze senga wange Right Honorable Rebecca Kadaga senga wange ffe tuli Bambogo era nga abazungu tebanajja kutwawulayawula twali muntu omu era ffe tukyeraba nga bwe twali mu original era nze ng'omu